Muwe we yali agenda mu theater yantuuza wabbali kubanga gwe mulundi gw'okusoosa ogenda mu theater yaŋŋamba ŋŋenda naye ebintu bwe bibanga tebiri birungi yagamba ebintu biba tebirungi oyimiridde otya. Alright, kati eno video jembalaga mu kaseera kano eri kinda emotional naye tusanga Katonda atusaasire tugirabe tubeeko ne kye tuyiga tugume emitima obeera mu kaseera akazibu nolaba ebintu nga bino oguma sawa zino olaba Pastor Buyongo nolaba ne buno obulamu bwe obukadde ogumira ddala tujjukire nti yalina obulwadde ng'ayitamu omusaayi ekyo obujulizi yabuwadde era nabo bawa yawone Pastor Kayanja bwe yamusabira naawona era ne wano bamulongoosa mpulidde they were talking about sinuses ndowooza bwaliwe butyo naye bwamuyisiza ddala bubi kubanga nzijukira nawawaako n'obujulizi buno Mami Josephine ono yakaaba amaziga ng'ayebaza Katonda okujja bbaawe mu theatre gye baali bamutwala. Obujulizi obwo ne mbabawa mu comment section buli omu yali yeebuuza abasinga not all but abasinga mwali mwebuuza eno operation kinga tetwagiraba biki naye ng'ate ne Pastor Buyongo aze ajogerako era ndowooza mwemusobola okugitegera we yagambira nti yalina emitwalo 9 ng'avuga emmotoka n'alimirirwa n'alaba nga takyasobola nga maanyi gamuwedde n'atwala ssente ezo n'aziwa mutabanyi we gwe yali naye mu mmotoka n'amugamba nti bwe mba nfudde in case of anything mutandikira okwo. It was bad, it was emotional. Omwana kyamukuba buli omu kyamukuba naye iyo story yagitunyumiza bulungi nnyo era ffenna twagitegeera. So kati olunaku lwaleero nziza okubanga mbalaga kweyo operation siza kubalaga operation yeyi naye like ebiseera ebyo era this was after operation nga bazze mu church naye nga pastor yali akyali mulwadde. Yes, kati nzikiriza njikuwe nguwe speech eno nkuwa obujulizi buno oveewo nga nawe olina kyoyizeewo. Musumba waffe yafunako operation ya sinuses era nga ku budde buno tukyali ku sick leave naye olw'omutima omulungi omusumba waffe ayagala Katonda, ayagala okuweereza Katonda, atayagala okutuukako okulaba abatukuvu ba Mukama n'okulaba omulimu gwa Mukama. Kyekyo lwaki tuzze akaseera kajja kubeera katono kubanga lunaku lwa mafuta asobole okutuukako wano ku lw'ekisa kya Katonda kubanga atwagala nnyo atayagala Katonda. Nzisaamu ekitiibwa ate era nga neebaza abaweereza b'omu kifo kino departments ez'enjawulo okuviira ddala ku basumba, abayimbi, ushers, abaami n'abakyala bonna abayimiramu n'omusumba waffe mu kaseera akabadde akazibu era twebaza Mukama nti agenda ssuuka na bonna abasabi abeegayirizi bonna abawulira ku nsonga eno abayimirira wamu okumwegayirira abaatoola kye batudde n'abayimiramu mu ssaala Mukama abongera omukisa ogw'amaanyi. Era neebaza Mukama omusumba waffe nga neetonda we bwagenda mu operation bangi bakuba amasimu ne tusalawo amasimu tugaggyeko kubanga basinga nali mbagamba nti ali mu meeting naye nga tosobola kugamba muntu akaseera ako kikimusumba ng'ali mu theatre. Ne tusalawo okuvaayo ng'abantu bakuba aba online twetonda abali mu kifo kino na bonna abatuuliza twetonda ne tugaggyako olw'akaseera kubanga dokita yamugamba olwa caliform nti yali mungi nnyo talina kukwata masimu, talina kwogera nnyo, alina kuwummula buwummuzi kubanga embeera gye yalimu teyali nnungi mu kaseera ako. So tubeetondera bonna era tubadde twakagazzaako agamu ng'amalundi egimu nze ngaddamu naye nga musumba waffe abadde tawulira bulungi mu bbanga eritali lyawala nga badokita bwe banaatugamba ajja kuddamu agakwate naye takkirizibwa. Operation yatwala hours 2 ng'ali mu theatre. Bwe yakomawo Mukama ne tumudiza ekitiibwa nti kati ali mulamu.
so neebaza Mukama ku lw'obulamu bwe bwe yali agenda mu theatre yantuuza wabbali kubanga gwe mulundi gwe ogusoosa ogenda mu theatre yaŋŋamba ŋŋenda naye ebintu bwe biba nga tebiri birungi yagamba ebintu biba tebirungi oyimiridde otya nasooka nemugamba ebyo sibiwulira nze saagala biwulira ng'omukyala yenna we yandikoze wadde oli muweereza naye nenguma kubanga nali mmanyi Katonda ajja muyisaawo twali tukisabidde ebbanga ddene naye neebaza Mukama nti ddala okubeerawo kwe kubaddewo akyalina obulumi mu nnyindo muno mwe bakola operations era tugenda mu biseera ebyenjawulo ennaku ezitali zimu okugenda ku review okugenda omukebera ng'omusawo wabeera atuwadde obudde n'olunaku tasobola kwogera bulungi ako kayogeddeko ekyo kibadde kisa naye tasobola kwogera bulungi naye as time goes on obudde bunaaba bugenda mu maaso kubanga olwa caliform bamugamba olulimi lujja kudda mpola 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 so mu byonna twebaza Mukama aba online tubaagala nnyo sijja kwogera bungi twala obudde bwa musumba naye tugatte engalo zaffe twebaze Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda omwoyo omutukuvu olw'obulamu bw'omusumba waffe olw'amagenda ge akyalina okuweereza Katonda akyalina okuyimirira waliwo obujulizi musajja gwe mukyala gwe bwakyalina okulaba okuyita musumba waffe talina gyagenda agenda kubeera mulamu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ensi yonna etegeere waliyo Katonda famire yetegeere waliyo Katonda otegeere waliyo Katonda ye Katonda abiyisa era abisobola mu linnya erya kitaffe mu linnya ery'omwana mu linnya ery'omwoyo omutukuvu ekibiina ne kiddamu. So ndowooza omulabi wange omulungi ebyo kansubire obitegedde bulungi ndowooza obujulizi buli bwe nabawa kati musobola okurelatinga nate ne muba nga mutegeera operation gye twali twogerako wano nno munzikirize mbasiibule but before I do njagala obalekera Mami Josephine Mami Josephine ng'asinzaamu Katonda banaye olaba abantu bano nga beeyagala just let them be Katonda ayina gy'abajje munzikirize mubalekere ng'asinza Mukama era Katonda bankuumire mubeere bulungi. Tata tukuoluyimba gatwatula ncholi mutukuvu Yesu kwaliza bisobola kabaka wabakaba tukuoluyimba yegwarana nowagula twatuloli mutukuvu buliche tubaletafa badegwe ayi mukama tukusiza Enyanja n'amayanja bikuba mu ngalo byatula tukusiza ologoma yeyo oli mutukuvu eryasante lyakwaga mu luuto lwa mama we likusiza saba negorwana nowakula twatula oli mutukuvu omwezi n'omusana byatula abikusiza kaba empologoma ya Yuda twatula oli mutukuvu pologoma ya Yuda sinza Mukama tukusiza
Bora ngoma ya Yuda,